nga tugenze ku nsonga ya Ebola Sudan. Situnaba kuwulirayo gavumenti ya Sudan ng'erangirira ekirwadde ekifaanana bwe kityo mu ggwanga lyayo. Era tulowooza nti osanga amawulire amatuufu gye gandivudde nga tusinziira ku bakulembeze baayo oba minisita w'ebyobulamu oba owaki nga batunyonyola ku bulwadde obwo nti bwabaluseewo mu ggwanga lyabwe, n'olw'ensonga eyo okuwoninga bannayuganda okubwerinda. Ekyo bakyerabidde kyogera bandibadde statement bagikolera Sudan n'atajja gikolera Uganda kubanga bakimanyi nti olw'okuba abasuubuzi bannayuganda balinnya Sudan kati bakirowoozezza nti kati bamala okukyogerako wano bajja kugamba nti kati ate abasuubuzi bazze nakyo ekirwadde ekyo. So embeera eyo nga bagikozesa okutaataaganya exercise z'abannabyabufuzi naddala kati ekiseera tugenda mu campaign, waliwo akalulu ke kawempaawo nakino ekiseera kya campaign, so nga baagala okufuna omukisa ogwo gwonna okuba nti bataataaganya bannabyabufuzi okuba nti babakakanya babalemesa okwegazanya n'okutambula okunoonya akalulu. Eno point ntuufu nnyo. Point eyokubiri, babbirako ssente always. Babbirako ssente okuva mu palamenti oba okuva mu Bank of Uganda oba okuva ebweru w'eggwanga. Era ekyo akinyonyodde bulungi n'agattako nti ssente zonna Museveni zajja bba bazidivatinga okuva mu ssente z'abagabirizi b'obuyambi ne bazibira mu kuba nga tezirina na kutuuka mu ggwanika lya ggwanga ne bazifuula ezaabwe. Ndowooza kino kyo kiri kiriya, nzikiriziganya naye. Ensonga ey'okubiri ye ya registration, abantu okwetaba mu exercises z'okulonda. Ekintu kino tuzza kitukyogerako oluusi wadde nga batugamba nti tugendagenda mu protest vote, naye ndowooza tujja kusaba ekitebe kya National Unity Platform okujja okunnyonnyola abantu ku nsonga eno, kubanga ensonga eno yeewanisizza abantu bangi emitima. Abantu abasinga tebakkiririza mu kulonda era balaba nga akalulu katasobola kujjawo Museveni. Bakimanyi nti okulonda musobola ne mumuwangula naye okulangirira waliwo obuzibu bw'amaanyi. So kati ate tuwulira nti mugenzemu emivuyo egya registration n'ebiringa ebyo, ndowooza twetaaga okuba nga twadressingibwa butereevu okuva ku kitebe. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi, amyuka omwogezi omukulu Waiswa Mufumbiro, Secretary General bajje batwadressinge ku nsonga eno ekutereeza enkalala eyimiridde etya, abantu nga beeteekateeka okugenda mu protest vote. Ki ekigenda okubaawo kubanga omuntu ajja kutuuka bakugambe nti erinnya lye teririiwo wano, oluusi tebakola ku listi. Akati ate gwe obeera mu mbeera eyo, omuntu ate gwe ofuuse mumenyi w'amateeka era bakulaba nga gwaza okukyankalanya okulonda. Abalina obuyinza kati awo situmanyi kikola emirundi ebiri nti ekyo kivaako sipaaka oba kiba kyakwekwasa era kakikweka ebyokulonda, kubanga ko kajja kugamba nti twateekayo amannya, twateekayo ebiseera ne tubayita mugende mwewandiise lwaki temwakikola. Kati oba kiba kizibu nnyo okubawangulirawo okuggyako nga mubadde mukyeteeketekedde bulungi nti bwe baba tebatuwandiisiza mu ngeri efaanana bweti ne bweti, then akalulu tugenda kalwaniramu. Ekyo kibenga kitegeerekese nti tugenda mu sipaaka nakulwanira buyinza. Naye awaliwo ekibuuzo kinene nnyo kubanga akalulu tebakabbira mu box awo nnyini wekali, naye system oba procedure baba bakabadde oba bagezako okuteekako emizizi okulaba nti waakiri obululu bukendera, kuba bakimanyi bulungi nti kakalulu abantu bakawangula. Ekyokubiri mu kyo kyenjala okugatta ku ekyo nti twandibadde tweyambisa nnyo omukisa guno nga tukireyiminga 2021 okusinga okwetegekera okugamba nti tukyagenda mu 2026 olw'ensonga nti Museveni bw'ayisa mu gino gyonna emitendera n'awatanya n'amalako gino emyaka 5. Kati wali ku last moment nti akalulu kamuza mu buyinza nga wakati awo alina okukolera omuzannyo aba alina okulwana okukola ekisembayo kubanga gwe mukisa gw'abaasigazizza. So nga ate tubadde n'emikisa mingi nnyo nga tetugikozesezza okusobola kumusindikiza kumujja mu buyinza. So ndowooza kyandibadde all the better tweyambisa omukisa guno wano ebyenkalala. In fact waliwo n'akalulu ke Kawempe nako kasobola okuvaako sipaaka, omutima gwange gukiŋŋamba nti akalulu kasegirinya kasobola okuvaako okujja ku gavumenti ya Museveni. So waliwo ebintu bibiri bisobola okuba nti bituyambako n'okwesigama ku nsonga endala ng'ensonga z'ettaka, ensonga z'emmwanyi, ensonga z'ebinyeebwa. Ebyo natusobola bulungi okukwataganya Museveni nga tusobola okuba nti tumujja mu ntebe nga tulina kutuuka mu 2026 kuba 2026 bw'amanya nti mutuuseewo awo alina omukisa munene ati mbanga baddukalire n'asulayo ekigere ekisooka bwe pa asoosayo akagere yaba awangudde. Kati eno wakuteekayo abakusika ekisaati emabega oba omujoozi emabega gwe n'ogwa ye n'asuula ekigere bwe munaagenda okuddira okwetoloola okudda mu bya kkooti n'ebiringa ebyo ng'obudde bugaddewo. Era kyombi akyogeddeko n'agamba nti bwe munaatuukira okugenda mu kkooti nga bababye akalulu mujja kuba musinziira ku guno omusango ogusaliddwa ogwaleero basobole okuba nti kkooti erina trust. So mu ekyo nandisabye nnyo obutagenda mu mbeera eyo yakulinda kwesigama ku kkooti. Twandibadde ensonga tugimaliriza mu kiseera kino kyennyini. Nga nzira ku nsonga ya kkooti oba ruling ekoledde olwaleero ku musango oba okujungulula kkooti y'amagye emaze ebbanga nga Museveni agikozesa. Alumbuye ensonga eno ate bw'agyogerako nga bw'agyogeddeko nze ndabanga ye abeera yeekubye ejje kubanga kitegeeza nti ebbanga lyamaze ng'alwana abadde ng'alwanira obwereere. So nga ate tulowooza nti bino bibadde bimulwanya olw'ensonga nti buli bw'ofuna achievement omulabewo n'obako ekintu ky'omusuuza ebeera achievement era obulaba gy'omutwala. Kati kino lumbuye information y'okusomesa kuzenga kukolebwa n'abalala abali ku social media nga babikula ebyama okugaziriza abantu okujja ebikusike abantu bibatasobola kutaputa ye nga asobola obitaputa ne mubitegeera n'abalala nga bazibakola. Kati bino ebyo bibale bivudde mu ekyo nti oli abadde ajja akikola ng'akimanyi nti katugambe nga bw'agambye nti omulamuzi yagamba nti kkooti y'amagye eriwo mu mateeka.
kati nga naye akimanyi tiakyogeza mbenyi bw'amateeka naye olwokuba nti eri amwogerako oba teri kumugambako n'asigala ng'akiyimirirako naye bw'asanga amaloboozi agamutomera agamucyalenjinga yeesanga ng'atendewaliddwa ng'avudde ku bulimba n'ayogera amazima ag'okulw'empaka waliwo omuntu gweyogeza amazima ku lwampaka n'agogera kati ddolo oba kooti enkulu eyogedde amazima lwaki njogera ekintu kino ekisooka bw'abanga yagamba nti kooti y'amagye eriwo mateeka mu mwaka ogwedde mwezi oguwedde naye ate lumbe kyalina okukkiriza kyaba kyasooka okumanya nti ensonga eno ebadde yawaabirwa era nga kooti zasaladde omusango nti abantu ba bulijjo tebalina kugenda mu kooti y'amagye oba mu kangalu kooti oba mu kakiiko k'amagye kakati naye nga musango gwasalibwa kooti naye gavumenti Anthony General ku lwa gavumenti n'ajulira kati kitegeeza nti waba ajulidde enkole n'enkadde ebeesigala ekyaliwo okutuusa nga okujulira okwo kwikoze eki kuwuliddwa era ne kusalibwawo nga bwe kikoleddwa olwaleero kati omulimu ogwadde olwabadde asinga okukola kwe kutuula ku fayiro eyo okuba nti ruling eyo tevaayo kubanga kimanyi talina wagenda kwesigama kuwolereza ekyo nga yasembayo kakati mu ngeri embeera bwe zeemunyigiriza n'akikola ki okuva ku balumbuye bennyini n'embeera ne mwaliza n'ayogera amazima kati era kyajja kitunulira kigirako foreign policy ono muganda waffe gyatera okusomesa wano namagye mutera okutuweereza wano foreign policy nayo kati ekoze kinene nnyo okutuusa ebintu by'ekikanga ekyo era kyobola foreign policy yagiramu ne sanction ku bakuumi b'eddembe ku parliamentary ba ministers speaker n'abalala kati olowooza nti ne ku balamuzi tekisobola kukola kikubatuukako kirala abantu bano nabo biraba ebintu bino nabo bantu ekyokuba nti dola tudde mu musiga eddamuzi naye muntu naye alaba ebifo ebiriwo eggwanga baddikitera gye babadde kati ng'owa Syria abadde akulira amakomera bamukwata bamukola ki kye bamukola mwakiraba nga badde n'obuyinza bwonna naye batandika omukuba nga yeetaasa bwetaasa nga tebamukuba bubi nnyo kati nabano abantu batunda ne basengaja ne bagamba naye ekituufu omusajja no tumuyambye nnyo naye kati tumukomye wano ne bagamba tulina kyakkola tululinge ku feva y'eggwanga naffe tufune abantu balikola ki bwe bali tusonyiira kati okwongera ku nsonga eno lumbuye ate entuuyo ze tasaana kwekubajje kubanga nze kino nkiraba mulimu wadde tutunaba kutuuka naye waliwo achievement nti omulabe tumusembezzaako emabega oba tumutadde mu lujjudde tumukubyemu ttooki byabadde akwese abiina mu ngalo kati nga atuuse ekiseera obisesema kakati omusango guno guyina ebintu ebirala bye guleese olwaleero omwogezi w'amagye babadde bajja bakisinyanga bagamba nti okwambala uniform kati nga nuupu bweyambala bo nga balaba nti kyefaananyiriza ekyamagye era bo nga bakiyimirirako bo nga bo olw'okuba kooti eri weeri ne bakwata abantu abo ne bateeka mu magye ne bateeka mu kooti y'amagye nga beekwasa nti babakutte bambadde ebyefaananyiriza ebyamagye naye nga si bamagye ne bye bambadde nga si byamagye kakati ekyo kijjewo ebintu bingi nnyo okuba kye batya monopolizing nti yo ajja kulabanga bw'ayagala kubanga ye akulaba nti akutidde n'akwata n'afuula ekintu ky'olina n'kifuula omusango gy'oli kubanga alina kooti y'amagye era nga kimanyi nti n'abantu ba bulijjo bajja kutya okukola ebintu kubanga kooti y'amagye teyingirikamu ne balooya bagitya twalabye wano nga bawalawala eronikiza era twajja netwogera ku nsonga zino mu kooti y'amagye ne mbagamba nze nayogera ne ngamba nti ekyamazima abalooya batuyaza amaanyiza kinene nnyo kubanga kooti eyo banga twagikiririzaamu bandibadde bafokasinga nnyo okugenda kwa apiiru eya baziguluka era nayogera ekintu ekyo era ekyo ky'omukiso mulungi mbadde musanyufu nti omusango ogwo gusaliddwa kati kiki ekyo tekitawanya abantu okugenda okukayanira mu kooti y'amagye ng'ate bali ku biragiro bakuuma gavumenti yaabwe bakuuma buyekera bwabwe kati oba mala ebiseera bingi ate nga tugenda kubawangula kati ate ngeno osobola bawangulire kubanga eno tulinayo kye bayita foreign policy ebakubyemu ttooki ekirala mu ekyo katulaba nti abantu bagenda kwegazaanya nga bambadde uniform zaabwe bamyufu bazambale bajjulaawo tekyasobola kumukwata ekirala wabaddewo Museveni kyabadde atembeeta okulagira Winyidolo nti aggyewo kooti beyiro ekyo nakyo mu ruling eno ojja kisangayo nti omuntu amaze okola ruling efaana bweti tosobola mugamba kugyawo kooti beyiro ate okitegedde ekyokugamba nti baggyewo police bond kati nakyo kifudde kati waliwo embeera banyigiriza so lumbi yandibadde kinakisanyukira wadde tusobola kugusa naye kyandibadde kirungi ekyo n'akisanyukira ne tulaba ate bwe tugenda n'okwesa ne delayings zibagenda okuteekawo nti omuntu bamukwata ate n'alwa mu kooti kati betugenda okupushinga kubanga olede tetupushinga ffekka okusomesa kwammwe okw'emyaka 5 n'okusoba kukutte international community ne tufuna kye bayita foreign policy kati gemaanyi ago era mandi badde musangulira nti ononya ne kutuzi mu kifo ky'okuzala kino kikoze eki ekituukiddwako so lumbiye ndowooza kinaddemu akitunulemu nga bwekyandibadde tulabe ate kye tuyinza okuzaako kubanga eno kooti kati nayo nyininyini naye kati n'eddolo yeesibidde mu kisenge talina kyakkola akikoze naye akikoze mu bulumi kubanga talina kyakkola ensi ebatunulidde etya biki ebigenda okuddira oluvannyuma lwa kino newankubadde bandibadde banoonya trust ogamba nti ekitongole kiramuzi trust ekomewo ekyo kyandibadde kituufu era babagala bakize kungulu naate batenga Museveni tomutuusizaayo kubanga bino ate olusi byebadde bikugaana oba byebikugira abantu okusobola okwambala uniform zaabwe okukungana ne bamanya tuli bangi ne biwa kungulu kubanga bibadde batiisa bibadde bingi ndi kwambala uniform ya nuupu gufuuka musango ng'abantu bakitya batya n'okujja obuwagizi bwabwe naye kati kigenda kubeera kiriya era abantu bagenda kwambala obutishaati bambale overalls zaabwe kubanga ebyo si byamagye
era ensonga zonna bazinyonyodde bulungi. Butunaba tufunye omukisa mukulu ja kujoddemu taputuli ensonga ezo lulingi nga webadde ogitutere mu Luganda nga butusunsulira amawulire esobola okuyingira mu bantu bonna etambule abantu bategeere lulingi kooti eno ebadde etya kubanga bona ogenda ku media zikati nga ze CBS ze NBS amawulire n'abantu baba tebagala gatambule mu bantu saati no social media mutuyamba ne mugataputa nayo tufuna episode 3 mu lulingi eno banya kikola amakulu mangi mukulu Patrick era nsaba okitukolere lulingi eno ogituleko ogitapute kigambo ku kigambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa